industry ya Uganda. Mukobe no industry ya Uganda eno international. Abembi bona. Oli mwembi. Tolina kusosola tribe, tolina kusosola idini, tolina kusosola mawanga. Kuboyembera abantu. Okategere. Atoli molusingo okutambula ino. Uganda. Financially njija ku example era yabembi be n'abali ebusoga. Banji bembye nganze I was still young and kato. No, bakuba amaro nti bayemba Luganda. Nga topical lusoga ngezira tayemba Luganda. Era bazache balina tuti kuba deriga. Aira bazire ino nti tibatuuka ku bantu batere mu Luganda. Kati omwana nga avirere aenda kwemba ku lusoga ku Luganda. Temu amani. Chenti chenezo omukoba neze kumukoba nti yetereze baba tasobola kubanga akulira. Kuba bubatuuka ekisera bakubo bwatuwalize oba kuwa ekifo mu bantu oboyina kuba ikunganya nti okunganya buli omu wabanga oba twalanga abaana boza yalibadde nga kati amwane ekifonga ambasada watuwalize mu kugundiya mama namutambere bobanga obusente obota mubembi bute mubembi bo aye tusosula mubembi nti onaye mbaluganda nze ndi musoga aye ne mbaluganda lwaki nze ntamse nenda sente kubo Luganda nolembo olusobola nolulimi lwava mu sente so namutambere nze muwa warning were muntu mukulwaira abantu abako omwawoni mulumba no tiri kumutumba ino tiri kumulumba no muto akube ngoma omukulu yaki nze nenda kumukoba nti akalira akakole akavena kubo batasobola akulira abantu eire yaga mutoleko bwaki obwatuwalizimu ati amikuba tudamu kubire enimba tososola bembi tichi ya mwene yayo kuba ati mutaja kuwagira sindikibwa kozi bamuza reason tayo embalusoga ayemba Luganda lonka ndi musoga lwemba lwani kwaniza ku Brown Skin Events manya ne dobozi nze Farat Farazi ngona ko lwaleero tugenda kubanga tunyumyamu n'abavubuka abawangalira mu ghetto nayatenga baina talent evuddeko emabegaawo minisita w'abaana wamu n'abavubuka Balaam Barugara ate nga promoter bakyali promoter simanyi anza okubanga obwa minisita kati munnange gyasibira mugenda kuba mukiŋŋambako ekyo naye nga omwami oyo yavaayo gyevuddeko awo n'alaunchinga Ghetto Has Got Talent. Yeah, ne tulaba abantu bangi nga bavuddeyo ne bagiwagira nalabyeko trailer yaayo nga aba Ghetto Kids bagikoze. Like, I think it's a good venture kubanga munnange bagenda ne bajja ebitone mu ghetto kuba ye yagambye abaana bangi babeereeyo naye nga bakabi okisege naye nga tebalina platform now examples nga Bobby Wine abamu nga gwe mumanyi nga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu then now ne example ya newly appointed presidential advisor tenga president wa federation AD Kenzo. So yabadageza ko gamambu these people came from the ghettos, yeah, baveyo wansi bava mu bisenge like omanye nyimbe zibira mu ghetto, yeah, bwe mangeza ko gamambu ebisenge sagala atoli agamemba ate nkubyenyo ya but mu ghetto enyumba zibayo teziba well finished, you understand, especially when you visit our Ugandan ghettos. But anyways tuli waneno ku Infinity Terrace lero tusimbya makanda njagala kutegeeza munange if you are a fan of cocktails, yeah, by now cocktails waneno bagise Long Island ya mitwale ebiri joka, then baina Margarita ya gumu kitundu, baina Sex on the Beach ya 15,000. I don't know why they named it that, but I think ngenda kubuza njagenda mbuzeko receptionist ambulire bulungi ya oba ne manager. Then baina nenda je baita something so UG, yeah, then baina ne New York sour na ya gumu kitundu zoka. Then if you feel like you want to have a platter, like maybe you want to eat maybe like goat's meat, they have a pan fried goat's meat ya ebiru kitundu. Then balia abalia babita buzukulu bwani yeah, if you know you enjoy pork, they have pork chops at only 30,000 shillings and pork ribs at 35,000. Yeah, let's start the show. Welcome on the show, my boys. Baniriza mu butongole. Mutwe yanjulire megeto je muvudde ya msolo kubanga munange tutandika show. Yeah. Actually to nze Good Luck Africa. Yeah. Nze ndi Namungona boy. Okay. Yeah, bamugeto ze Namungona. Namungona wali ukito. Sebo
muyinza olowooza butubeerako bali abasajja balina ku mmulo naye Kamoocha, Kimumbasa, Kisomali, anti bakikwata bubi kubanga those are the places ezisoundinga okitegeera, but the real thing that Namuŋŋona it's a ghetto. Okay. Yeah. Tubeere eyo gyetukubira gyetukolera buli kimu. Yellow Ferry Music gyetubeera. Yeah. Nze siri musirise badde nze ndi wakibulirwa kuba sometimes bw'otuuka ewantiro olina okwebanga omuntu waki. Anyway, nze amanya bampita Nazili Music. Nkuba ghetto ezi biri. Sibira muye Namuŋŋona, sibira muye Nansana, yonna bambeerayo. Kutidde. Kati ndowooza munzizaayo wali eri omwami Balaam kye yagamba, Honorable Minister. Yagamba buli kifo ekirina uptown. Yeah, like nga bw'olaba Muyenga, Munyonyo, Buziga, wabeerayo era abantu ababeera wansi. Actually, it's like this. Olaba Uganda, it's a town of hills. Kati abagagga nnyo baaganya okubeera in hills obeere nga balingiza ki kati ate wansi eri tubeere wansi mubalize. So yeah, the reason why Kampala yonna ina ghettos, each and every place, big place in Kampala has ghetto. Ghetto nyingi. Nansana waliyo ghetto nyingi nnyo. Wakuba Nansana alinamu obusoko abantu bogamba Nansana tebalowooza nti Nansana alinga ngeno tebo naye alinamu obusoko. Kabombe waliyo ghetto Kyebandu. Zizo na ghetto. Naye wakuba nti ziri ezimanyikiddwa zino kyayikaza ezighetto zijjabuzi. Anyways, all right. Maniza ku Shokobran Skin Events. Mubale nnyo munange kujja. Manye omuntu ava Nansana nave Namuŋŋona najje Bukoto. Ka transport kabaawo. Gaba maanyi. Ate si kutya gaba maanyi. Naye webale tuwagira bannange webale nnyo tuwagira manyi. Yeah, webale tuwagira. Ate namwe webale okubaawo. By the way, era mwabalina otujjayo. Mwabatujjayo mu ghetto. Kuba singa simmwe singa. Kamera zammwe kati wontunuza kamera nga njogera n'ensi. We are global now. Our job bless. Yeah, by the kuba waliwo abantu betulina abalaba shows zino in the US. Yeah, njaga kutumirako my dear darling ali awo Panorama City, that is California. California omanyiyo. Tegera sokwe gama muli. Anyways, ndoza kali katandike show. Sicho? Njaga tandikira wennyini ku kya ghetto. Bantu bangi boogera ku ghetto. Ate ghetto teziri mu Africa wokka oba mu Uganda wokka. Ghetto ziri buli wamu. Ne mu US tunayo ghetto. Kwa tulina n'abayimbi abagamba, me I come from the ghetto, me I came from the ghetto, you understand? Bayimbi bangi, naddala ba rappers. Yeah. In fact, bo bagiyita hood, si ghetto. Yeah, you know, like my hood back home, you know, so. Obulamu bw'omu ghetto beera butya? Naddala ffe abatafunye omukisa kuba experiencingako. Yeah, obulamu bw'omu ghetto kuba kutuuyana kwegamba real hustle. Kulwanagana. Olabe ghetto galinga amaka. Kitegeera. Kati waliwo amaka agamu gati kwegamba amaka agatayinamu nga taata abeera bibye, maama abeera bibye. Kitegeera. Kati ye engeri nsobola okuleetera osobola okutegeera kubanga eri mu ghetto olina okutobanga gwe one youth. Bw'oba nga tolina kye bayita law, kyokola abaana abamu bava bagamba unruly. Nze man ndi ghetto youth ndi unruly, manyi kyali wange mumanyi mu kusinzira mu ngira gyakola ki? So okumanya ono si ttaano wange, oli ttaano wange, nyina okuyita wano. Ghetto ekuyigiriza byonna ebyo, ate byonna oba nga oli mu ghetto n'osobola ova mu ghetto when you jump that step of ghetto okutandika okuliving eri waggulu, awo gye bakukasira ne bagamba boy oyo niga unruly kabejja. Nga bwe tulaba kati his excellency tolina kyosobola omugamba, kibuli alina kingi kyokuba olaba si kirungi okumanyira ghetto youth, tuba n'ekibuli Abataaga. Tomala gayitawo kusamba kaji. Tomala gayitawo. Bungi nnyo.
ghetto ngayo akuba nti ate abamu batulabanga abantu oba kigambe oba ekigayo nti abatalina kiddako batulaba bubi naye nga ghetto bw'oba ogiwadde obudde talent ziva mu ghetto buli talent gy'omanyi eva mu ghetto kubanga olaba mu ghetto awo osangira omwana nga yasoma education asoma n'omugigi kada ate eri waggulu ako njagala okakootinge mu ghetto yes kateri anti owulira kateri omu uptown abo basoma kye bayita education omwana abeera n'ebitabo neerabira mu ne common sense olina okubeerako kuki omuntu yasoma education kati omuntu yasoma education mu ghetto osoma kitono n'oddayo ewaka ne bakubuulira n'olaba embeera obwongo buba sharp nnyo examples tusobola okumezalinga bino ebintu kati osobola okumezalinga gundi fada ne mutabani wa gundi oba osobola okumezalinga bebe kulu ne Bobi Wine okitegeera you can't measure things. Ghetto nezimbadde njaga ghetto ngono bwakyogedde wekiri naye nyakye njagala okwongerako nti nga ndive njogera ku kino kyengambye nti sometimes batulabanga abatalina kiddako nguba okwogera ku kino eky'omugigi ne education eky'omugigi omuntu wewa yasoma omugigi n'asoma ne education yerekeramu common sense omumanyi tosobola kubanga oli hasola ng'ova mu ghetto nga toyina olina okubanga olinawo wano nga wasala tetugambye tebalina kitono ekigambo wasola kati nganze ondaba mbeerawo nga nakoma ddi oba okwambala engoye za maama nina okutobanga omuntu oba eza taata kati bwekiba kiganye wano siteekawo nnyo kibuli naye ate nyina oteekawo amagezi gonna naye omwana w'omulodi budget egenda ogenda ku shopping mu ghetto teyagenda okugamba you're going for shopping kati ogezaako ogamba obulamu bwa ghetto buyigiriza ate bulungi nnyo yezo okusinga era nze olaba nze negomba omwana wange okula nga amanyi embeera kwegamba nga atambula mu those places to know life. Kati bw'oba vudde mu ghetto bw'oba mu ghetto n'ogenda uptown abaana bo tebakyuka kubanga embeera ekyuka olaba abantu kyuka n'embeera oyinza otuuka nawo uptown weerabira gye bafa tubalabye abantu olaba omwana yenna kasitawulira stories we are the first people mu family taata yasooka okuinspiring omwana webanga story yo yali so hard omwana awuliza nnyo story ng'omunyumiza how you came growing up omwana otusobola kwerabira the background kati kino kyensobola okugamba nze sobola kiira ku makya ne focusing about tomorrow and today nga sijjukira gyenva kyekinfuula kyendi where I come from. Omwana kati katugeze ndageza ku mwana owange oba kanga ghetto youth Kikenzo oba Bobi Wine abaana baabwe tebasobola kubeera nga abaana b'abalodi nnyo bakirodi nnyo kuba ddogo ono oba omugamba nti boy twala ebintu mpola ate bw'oba ovudde mu ghetto kati ng'abasajja oba otegeerawo engeri gy'otambuzaamu akasente tomalagga abasajja bangi bavudde mu ghetto ne bakatakola batuukirawo n'akola ekyenjawulo obalaba abo banyini ba Bobi Wine alien skin bavudde mu ghetto kati obalaba balina engeri gye bakwata tomalagga gagonoona sente kuba omanyi gye wava gravity baabo kati ogenda kugamba ogenda ozoganye gravity oyo aba aniruli waliwo kino kye tulina mu Uganda mbu buli omu avaayo naddala ng'ajjidde mu layini y'okuyimba kibaddewo okumala ebbanga naye kati genda kiggwawo buli omu avaayo n'akuba akaggi agamba nze nava mu ghetto kituufu naba bavudde mu ghetto kubanga tulina abayimbi nga omulaba omumanyi naye akugamba sebo yava mu ghetto naye ng'omumanyi mwana wa toto wa dog nyinayo bataano bange era bamanyi era n'abasirikale abasinga batuuka ne bababuuzaako ne bagamba naye oyo good like story ki mwana oyo omusajja story ki ng'abaana bamusalako nnyo ng'ewe babeerawo nnyo abavubuka
Neera abamugamba abagamba bugambi no oyo nigga ali so nice unruling omutambadde ku bintu bye banze mwana ku byange ntabuka nze nazaliwo okulwanira byange kyekyo era ghetto yonna buli ghetto yote ekyo akimanyi teri ghetto yote asobola okuleka ekikye okugenda abo abagamba nti buli omu manyi lwaki abayimbi abamu kuba sigenda gamba bonna abamu bana ababeera nga bavudde mu famire z'abakirodiyo abo bo balina okugamba nti bavudde mu ghetto olw'ensonga abaana ba ghetto basapootinga endongo otegedde ayagala bali naye nga omwana wa ghetto omumanyirawo omwana wa ghetto ng'avudde mu ghetto omumanyirawo n'omanya nti ono entambula yokka entambula gy'otambula n'embeera z'oziraba entambula yokka ate teri mwana yali asolinze batambula batya kati kankubule batambula betunulako batambula ng'omubanda olaba in ghetto ffe tulina enzikiriza egamba nti we are there to teach others webanga nyina kyemmanyi mbasobola okuyigiza n'ettaano wange kati mu ghetto bibeerawo bingi bikonde bibeerawo biki bibeerawo kati ogenda kufundikira ng'ofuusa omuntu kitegeeza n'okutambula ojja kutandika okutambula ng'ogomba naye agomba ki okitegeeza it's all life ghetto life tosobola kuggwamu webanga wasolinze mu ghetto n'enjogera ya ghetto yo tosobola okutegeera ono kati sawa zina ali serious boshi ne waba mwali era kali tekava iwaka tewasobola tewamalaka kuvaamu we bati actually tewavaamu kuba ghetto life enyuma ate omuntu ne uba wavaayo kyokuba olaba era kanzireyo mpitire wa ttaano wange yampanga ku kaniga ndyeka kakomando nziri wa enjogera ya navyo yanjawulo ku yaki eya Bobby Wine enjogera ya oba ya Bebe Cool olaba enjogera eyo alien skin engeri ayogeramu si engeri bali abayo oshegera yaba straight gravity engeri ayogeramu ghetto life ine enjogera yayo nibo banga ngoli ghetto youth ngogudde mu ambush era envamu gy'ovaamu bamanyirawo nti ono oyo no ghetto youth ono omwana ayitewo omwana okategedde era tosobola kubeera n'otandika ghetto n'omutambala n'ogamba bikyani abaakutega akugambya ogamba ono obugatto mateeka babulina okulya kaakati awe nnyini ensonga eyo gy'oleese oyogamba mbu baghetto youth muli balwanyi mulwanirira ebyammwe njagala kubulizaako wano eno abantu abasinga bagamba mbu baghetto youth mulina obuzibu like kati bakugamba by saawa bbiri toyita mu Katanga saawa eziti toyita Kamoocha okitegeera mbu baghetto youth mbeera batwazi kakati ekyo njagala tukyogere kuko nakyogeddeko n'agamba engeri gy'ova mu aboogera ekyo kiri ku bano abalwanyi omanyi mweno Uganda waliwo abantu abalwanyisa ghetto waliwo abantu abatulugunya ghetto mu gavumenti babeerawo ate nga bamu n'abamu wakitegeera kati omuntu asobola okukola kyonna n'afandinga n'agamba wali eri waliwo obuzibu olabaga ghetto ennaku zino batandise okubulaabula osanga omwana nga bamukwata ne bamubuza ku lw'ensonga emu abasajja jasi banyigiriza ba ghetto youth kasaba kuzuulamu ekyamaanyi omuntu alwana okulaba nga akugjawo ekyo mbadde sikimanyi sinsoose kiwulira ku gwe nti ba ghetto youth batwazi kuba anyway leka nkuzeeko emabega tujjukira tubadde n'ekivulo ekyakaggwa kyawedde ku Lwokutaano nga 3 si kyo ekya Mudra bobanga ogoberera bulungi Mudra naye is a ghetto founded person ayina eggaali okitegeera kale muntu wa ghetto ayina abakyale batamba nabo okitegeera waliwo present omwe yakoze comment n'agamba waliwo eyagenze ku kivulu kya Mudra byatuse ku gate n'alaba bayaye n'adduka kuba ninako maleyo kuba yategedde mbu ekigenda okuddirira si byangu noma nkuzizaako emabega ebivulu ebisinga obbeerayo abantu bagamba mugenda mu kivulu katugeze omwimbi n'agamba bajjeko amataala kati saawa yakola amasimu nga gabula okitegeera kati ye narrative gye njagala tukyuse kati nga mwe abali mu ghetto abagibeeramu
jaga twogere mazima sikubikiriza nsonga bebanga ensonga ntuufu mbu abasajja olaba amazima gali nti abageto youth beegomba naye beegomba nga bakola teri geto youth yeegomba natakola nayagala okunyakula geto youth ulira leka nkubuulire geto youth yenna omwana yenna nga geto youth akugamba naga mwana binkuttemu kulya njagalako okulya nga geto youth wadala yes kati ababerimbikamu wakati bagamba ate leka sooke nkubulo kimanye ennaku zino mu kibuga Kampala wanene ababbi basala kawalaata okitegeera so ne bagamba ba geto youth sirabawo geto youth mubbi wuliriza ekintu olaba kati nje omuntu bwayogera bwatyo simunenya kuba abatakimanyi tamanyi engeri gy'oyitamu kola sente zoba biki wakati na mwana wa muloti geto eringa nsi olaba Uganda mubeeramu abakazi mubeeramu abasajja mubeeramu abaki n'abaki kati mu geto ffe tubeera mu geto n'abaana nga si ba geto najja mu geto n'abeerayo kuba kyali utasobola kuvisitinga n'omugoba bwajja obubbi sigamba nti ba geto life be babba abatwazi betuyina nye enjogera ennaku zino tubayita batwazi abatwazi betuyina berimbika mu kiti kya geto okitegeera bayiveri ne bayonona geto ngaabo abeeyita abatwazi omuze gw'obubbi sigwa ba geto youth bokka oba sigwaki obubbi muze sigamba nti aba geto youth babba obubbi muze n'omugagga asobola okubba kimanyi waliyo abagagga nga bagagga nnyo naye nga babba nga bagagga nga babbi geto ngamu ababeera mu geto kyo kiba defining okubanga you are geto youth kuba waliwo abantu abamu gagamba mbeera mu geto katugeze mbeera mu geto ye Kamoocha naye nze banzaalira Mbarara najja buzi mu geto kati twandigambye mbu omuntu okuzaalira mu geto oba geto residence right naye kati waneeno omuntu avudde Mbarara najja nayingira geto. Actually, so now what defines it to become a ghetto? Has two definitions. Wewe omusajja ogogenda osanga nagamba a ghetto is a state of mind. Okitegeera. Webanga state of mind it's a state of mind oba endowooza engeri olowooza kubanga yes gwa determining and ogamba I need my future to be like this. Okay. Okitegeera. Then waliwo ghetto like before bino bya wansi ddala bitaliimu kwegamba nga niobanga ddwaliro webanga tuyine eddwaliro ng'eddwaliro laffe nga tebeerako ki ddagala ng'olina ohasoli nga to struggle to have something. I have a feeling to mixing ebigambo. Ghetto ne Islam, is it the same thing? Yes. Yeah. Kubanga Muslim areas those are ghettos. Era bebava bibu abantu nga kachitegeeza kati ghetto yekigambo ghetto kiva kwa kati nange bibita kyekyo kye nkugamba there are two definitions babisanga kuba twandigambye ghetto kigambo ky'Abafirika ekitegeeza Islam okitegeera mu Luzungu naye ate n'Embazungu waliyo ghetto. Yes, it's the same thing. It's the same thing. Ghettos bifeyo bibalwawo nnyo okulowooza okubanga like niyo ngame obalowooza ko mubeereyo they leave you to live your life in your lero akubanga terese embeera kati mwene ensi yaffe Uganda ate government kasogenda no shooting a ghetto mze remember nkugambye ghetto wabeerewo nnyo ba anirule enjoki wokwata akayinja n'ogenda n'okuba ku gundi y'enjoki ku kahave osobola osobiraki enjoki zijja kukola ki we buzibu kati bwe tufuna ne bagamba ba ghetto youth ki ate ghetto youth yenna buli wavaawo omuntu mu ghetto ng'alina omutima gwa ghetto manya ba ghetto balina omubeererawo bamusapootinga kubanga oyo omuntu aba amanyi obulumi. Yes, nsonga lwaki olaba ne bano abayimbi bano bakakuli abajja beeyita ba ghetto youth. Ate kati sawa zino waliwo mission ekasooka nkugambye nekino sawa zino waliwo mission etambula mu government balowooza ffe ababeera mu ghetto nga tulina envingi we are Bobi Wine we are Bobi Wine image we are tomorrow otegeera tubiriimu bakuba ekintu ne
kati buli ali mu ghetto kasaba kukwata weni nga bakusala enviiri mwe bifaananyi bya Bobi Wine abenkya abageto youth bamanyi we don't care about that. We live our life no salako enviiri ne ku Bible omanyi n'ekirala omusigala kusalako enviiri kuwezo nga bayagala kusirwaza ku Bible. When you read the Bible there's omusajja ow'amaanyi yali alina enviiri naye mumusalako enviiri pa negamugwamu kasaba kusalako enviiri you reason like a kid man. Anyways kale kati tubadde tukyali ku nsonga y'okudefininga ghetto oba leto temunaba kumpa kifaananyi ogamba nga bw'ogamba ndi muna Uganda kitegeera njogera Ugandan language banzaala wano okitegeera ndi muna Uganda oba ama Ugandan by descent bazadde bange bajja buzi okitegeera and nendi gestaring nga nefuka muna Uganda ntegere kyoyaga kati olaba nze most of the time ntera kugamba omuntu I have no ID kulw'ensonga eki nze banzaalireyo mu kyalo nenvaayo mu kyalo nijjukira n'ekyalo kyaffe yali ghetto kitegeeza embeera yaayo yali ki wulira leka nkugambe wali obaddeko n'ebyalo birina ghetto there are ghetto houses in the villages okitegeera n'olaba eyo ghetto house okitegeera hatched house naye nga kaghetto wakaddala nenvayo nenjija mu kibuga ate neniving ate mu ghetto ez'omu kibuga okitegeera konze mbaddeko Kamwokya mbaddeko Naguru go down mbaddeko gondi industrial area waleko gondi ku Kalwerwe awo industrial area mbaddeko mu Kisenyi Dinamungona right now zona ki meaning that life ghetto life yo jeva it what determines you as a ghetto youth. Ate necha mu ghetto youth yenna olina okumanya ensawo yo yekutwala ku studio ki tusobola kuva wano ogamba onoonya n'essimu nga weeyiribira bagenda funa producer akutegeera akumanya talent eri mu ghetto noonya ghetto erimu omuntu gosobola approaching n'omugamba ennyimba naye wakubuuza mbu oyimba style ki nga tomanyi mugambe simanyi byenyimba omuyimbire ye yakenyina gyakuzuula mbu oyimba style. Alright, ndoza kati tukitegedde mbu olina okuba nga oyiriba nnyo olina okukola si byakwesibwa ku music kino kye bakugamba Bible etugamba toweegomba tolina kwegomba oba community z'essini no ne mweno life wobanga olina okwegomba nga bw'okola toweegomba n'onyakula Bible teyagala oyo ayeegomba n'anyakula okunyakula tekukkirizibwa mwezigamba nnyo ku Bible bannange. Alright, nga tenabagenda mugunda eddako session kwa ino kyemanya erimu omuliro mungi eddako eno ndoza yesemba naye ndo according pre mbadde nina nammwe eraga mbuye kiba ngambye kangisembyeyo tusobole okwogera obulungi. Njagala okuba nga ntegeeza omulabi ali eyo bannange Finity Terrace ennyongera okujjukiza mbu buli Lwakubiri babayo ne quiz and classics mukategedde quiz and classics okay babayo ne quiz and classics DJ Brown Skin DJ Mazjo bebabeera ku nguliko then babeera ne quiz master ndoze chukina explaining edda then baba ne special offers kolo naku baba yo ne Infinity cocktail at 15,000 shillings ogula nofuna bidi ogula bidi nofunemo ate buli awangula afuna like bo wangula round esooka like vira mu rounds bo wangula esooka ofuna yo short ofuna ka short mpola awo no damu game baina ne a whiskey of bottle for the overall winner. Bo wangula round zonna katugeze zili round 5 ofune chupa ya whiskey emo. Alright, basangwa waneno Bukoto Bukoto Kisasi Road next to Shell. Botuka ku Shell oba tuse ku Infinity oba bolaba Kalamato
Infinity eri awo makati ga Kalamato ne Shell. All right. Kati ndoza tugende ku kibuuzo ekida nangi. Tulino abagaga bateeka mu sente. Nayenga quiz bibira bibuuzo babuuza ebibuuzo nga bakubuuza Bobi Wine yavaawa nogamba yava mu ghetto oboki se okitegeera biba kubuuza na kutta kibuuzo then classics baba kuba ennyimba enkadde ebyo okitega ko oli muyimbi ndoza kwa explanation atogambye walitiwo akante wakategeera boy sakategeerako kasubira genda sigalawo tubereka kantu tewali ku dictionary boy omanyi nze nasoma education no mujiji kitegeezo ina common sense. Yes. All right. Katugende ku nsonga ya politics. Politics related to the ghetto and how it affects the ghetto, and how you benefit from the politics. Kanchize mu Luganda. Omulabe ayinza obutategeera. Politics engeri gye yamba mu ghetto, politics engeri gye bagamba bati affecting. Engeri gye kukosaamu, ne politics engeri gyogifunamu ng'omuntu wa ghetto. Singa omuyimbi tugenda kyogerako nakyo. Ng'omuyimbi nakyo tugenda kyogerako. How politics affects the what? Nze nga ghetto youth kyensobola okugamba. Politics teyambangako ghetto. Our politicians oba politics in the ghetto. Actually, we are in a political world. And politics is a daily life. Okitegeera. Naye teyambangako ghetto. Wabula yongerako kutulugunya ghetto. Ghetto bagikozesa ng'eddaala. Nga muyina zi projects nyingi. Anti wulira. Projects za ghetto nga nyingi. Skill the ghetto, manyi youth in the ghetto. Project nyingi. Katonga mbota politics ebayamba. Kwa ebyo byonna politics yebireetawo. Sikyo? Yes. Wabula yongera okunyigiriza ghetto. Obanga gwe politics nga gwe muti kuyamba. Kati webanga tenyamba kitegeeza ne waliwo n'omulala kitegeeza no ghetto youth ndi ghetto youth webanga tenyamba waliwo n'omulala weba enyigiriza waliwo n'omulala ng'alinga singa badde temuyamba ng'abalala ebayamba yali gambye nze ndowoozayo kubanga politics ogamba teyamba ndowooza yange omanyize waba it's experience okay. Nakifuna ne mu experience gezaako okukibikula omulabe asobole okitegeera olaba. For example, politically, politics ngeri mu ghetto. Politics ngeri mu ghetto. Fwe kwegamba eyina engeri gyereta divide. Oba n'abantu osanga there is what they call kino kye bagamba divide and rule. Oli ajja n'abaawula. Era politics in the ghetto kyekireeta now too much conflicts. Bana batingana. Okutingana n'obubbi ne bubeerawo ono yagira nabbawo oli ne bagamba bali babbi okitegeera politics kwegamba nze sikiwagira nnyo okubeera nnyo mu ghetto kwegamba politics has not supported you sogera ku politics wa ghetto mbusimanyi ono ye ghetto president waffe ono njogera ku politics w'eggwanga oba ogamba politics wa Uganda politics w'e Kenya olaba politics oyo wa ghetto teyambye baba politicians tambayite bwintu kuba bonna batukozesa bukozesa ngono bagamba ba ghetto youth but yeah oba politician bakimanyi nga bwe nkugambye wali mu kusooka nti ba ghetto youth tulina one love bojja mu ghetto nomanya nti ghetto youth abadde olunaku ayingiza 15,000 ne muwe 5,000 ne mugamba jangu tugende ombeererewo abagenda kujja kubeerewo mu serious nti njagala kubeerako nkukuume terikola ki kati olwa sente zino omwana wa ghetto w'egambye bamukozesa bukozesa lubampe 5 ngambadde ne 5 wange Good Luck Africa nze nazirika tugeze ngeza bugeza temulooza nti njogedde ebituufu kuba kati kangeze ekiriwo bantegedde bulungi abatulaba ngenda geza ku NRM anup sigenda geza ati naye politics kwa kati NRM yefuga anup yagalo supporting kwanze aziminze siri politician ati era ogambye NRM ne nup sogambye mboli wa nup kati katugeze nze wa NRM bajja nampe 5 Good Luck ne bamuwa 5,000 naye nga abantu badde different oba ne bamuwa 10,000 kati nze mba njagala 5 wange tubeere ku side emu osegeera ndabanga aliddemu olukwe naye nga mwatu batukozesa wakaki wakajja sente
Okategedde kyekyo kyekugamba divide mweyawula nga tisagala mubongako politics agwaddiwe mwesanga ne mukola ki nemweko ne bagamba eggaali okitegeera teri atalwana ne mu parliament balwana emyaka gyesimanji nabirabako nabiraba nze bulabi balwana kuba naye muyinza okwesanga ne muzikola ati abageto bali mu parliament ya tobola bate babireyo kuba zimu bubiye mulabye naye nga gundi regime yalimu namwe mujijukira okitegeera andi kyekyegambi olaba sente politics mu ghetto mbi intya batukozesanga eddaala we batuuka eri ne batwerabira era bw'omala okukola twandibadde kati ng'ekama okyawo nga wenna ng'erimu pavers maybe kino ekyokukuuma there's no ghetto with pavers right now bongera zitulugunya kati ate olw'ensonga mwavudde mu ekamooca kati baggeto bitu bekamooca bonna abasinga abayinamu ebyabwe babitwala bakaaba mwe temumanyi naye abali wansi eno bebakola ki fena batusize ekifaananyi kimu ghetto zonna balabamu like waliwo omugijjo omulala ogenda okujja ogenda okosente temufunangayo politician ng'avudde mu ghetto n'abasira era gye bali nga yali mumwe nga kyali wamwe nga naye ghetto youth si bineeno mbu yerimbika ku ghetto naye nga wa ghetto n'ava mu ghetto n'agenda n'akikuba n'abayamba bababoola leka nkubuulire bababoola kati sometimes bababoola okimanyi nti bugwe bw'ojja n'ogamba nti nze ntwalira ghetto every time ntwalira ghetto bagamba nno nayo tamane ghetto alabika tazituusa naye nga sometimes aba atuusa bamusalirako n'obusene twandibadde kale singa badde nga kubanga baghetto yitu twamuwagira singa badde alina gyali sawa zo tumanyi oyinza osanga kale ekyo ekya pavers yandikikoze naye akimanyi ekituufu obulumi ffe tubulina bungi abaana mu ghetto bafa yensonga lwaki nkugamba amazima ghetto politics mu ghetto yandibadde nga batwesonyiwa abantu abo ne batwesonyiwa mu bufunze politics taina wabayambidde wabula abakoseza ghetto nga ghetto taina powers esobola okulwanyisa bali abaliko olw'okwagala ghetto naye bange ekyalo kyonna nga bw'okira yes nga badde nga bw'olaba bukoto yes kati kamwoca eri wali wa sinakyo kyalo wulira singa badde eyo ghetto naye singa ghetto yali eyina naye gundi tiyagasi zaayo yandisobodde okwekola kyekwedifendinga ne batasanyawo ghetto naye kati ghetto zaagala kuvaayo okitegeera batumalawo nyinza okuba nga nva eri nentuuka wali kadrone kanvuga ekyembagamba olw'okwagala obululu abantu bobayo nti oyagala kuyamba wafuuka influence olw'okwagala akalulu oyiseemu mu ghetto nga bulabanga kikubira side emu ngamba simanyi naye buli point gyaleeta gyetange kubira side emu olw'okwagala obululu abavaayo nga batuta kuba ne bagano mazima naye jasunjagadde okubanga wakati wetwogerera the most affected people oba abantu abali nnyo kati mu politics abali affiliated to politics kwenene kyogambye mbu ghetto guni gye baleese bayisaawo kyabwe kati mu ssaawa zino abali affected by politics abaana ba ghetto abantu ba ghetto tulabye ebintu bingi ebize bibeerawo tujjukira gundi olutalo lwaliwo olwakabaaya ne Buchaman ani president yaddako okitegeera kivangambe kanete kati twogere ku politics ono wakati uptown ezo kuwanga politics yemulaba bulala Buchaman ne Kabaaya baali byabwe kulw'ensonga libo tebamanyi obulumi obuliwo ate baali byabwe nga byakulwana tosobola kulwanira entebe nga tolina kyosobola kola ki kale lwanira eyo entebe ng'olina kyofandinga back to the ghettos abaana bajja kola ki singa badde babatwalira omuceero bakawunga like buli wiiki n'ogamba wano ntaddeko kagonda akaroomu bagenda kulyanga wano emmere nawe oyinza osanga n'abaana abo bagamba mbu banyakulwa mu baghetto youth n'obubbi tebwandibaddewo oba singa bagamba mu kubanga abamu bakutwalako ekikyo wulira waliwo omuze waliwo embeera omwana enjala emulumye so webanga baagala ebifo ebyo politics has affected the ghetto kwekyo tukitwala tewali bulungi bwayo enkomekeza mbagamba banze njagala nnyo ogaba amagezi abo ba politician abagala okukozesa ghetto temumala gajja kugamba nti
kanzije mbakozesa embaleke bageto yuti nga begambe they have one love baba kwagala baba kwagadde bobo katonda baba kuyambye ngo yiseemu no bato bakozesa no bakozesa kuba geto yuti sawa zina abana bayiga kati mbu bafuna national IDs tegeza baba bakola ki balonda jangu mutweeting ngo omuntu next time togenda tewana na agenda kujja kubwe akuwabwira okuba wamukola ki amaya bagato yuti tebeerabira omwana w'okugeto yosanga ng'addugala n'omugulira olugwe olunomu olugwe n'agamba man omusajja olaba ono omusajja yantasa mweri embeera n'akagoga ayinza okakuuma ndowooza simanyi nakumanyi naye bano abantu bakimanyi ku nsonga ya politics sector zonna ebbiri eziri affected mwe muli baggeto ate muli bayimbi kati ekyago ntibazo kitegeera mbu you affected kati awo tuvudde ku ghetto kati tuze ku ndongo ne politics kwa kati saawa zino buli muyimbi alaba nga hit ziganyo ba buli muyimbi ayagala retirement card okuwumula afune lottery card y'okuwumula ayingira politics buli muntu ali mu ndongo oba entertainer oba manager bwalaba nga gundi kwa kati akaluka ja 2025 sikyo tuina abayimbi already abavuddeyo ne bagamba nze ngenda kujja ate tuina abayimbi abajja okitegeera kati ngamu abayimbi njagala mumbulire how politics has affected you as artists now kati kyage tukitadde kati olaba politics ono bali abantu bakikwata bubi kyokoola banagenda okuzuuka olunaku lumu nga n'omukulembeze w'eggwanga ng'alina oluyimba neewuunya nnyo okuwulira oluyimba lwa muzeeyi His Excellence Penko the president of Uganda akayimba neewuunya nnyo but music to my own understanding music speaks to the soul and oyisizaamu kyoyagala ono kyeyagambye mbe yayogera ku omusajja we yagamba Mpenko ni nkuteera enki soko onyimbira akayimba ako kafuluma nga ndi muto nnyo Mpenko ni kakyali abajala bakanonyereza omugo yali agwagaza Mpenko ni baterere something like that I don't know yayimba olulimi lwewaabe anyway naye musically fe tuli affected nnyo omukulembeze wabanga amanyi naye muyimbi kubanga when you wake up one day n'ogenda ku studio n'oyimba you release a song ne lutandika okukola ne sasamaza abantu which means you oli muyimbi nze nsaba balekerawo okola ki okutulugunya endongo abawulira mubagala kuddayo okusadiya politics mugende with your freedom mubeere ku politics yammwe nze nazuuka lunaku lumu nga Uganda when it's called Uganda banzaala nga Uganda eri Uganda nze nyina omutima gw'eggwanga whereby right now mbadde njagala n'okwambala like nga nyina okwambala amedre oba scout clothes okitegeera eraga mbu nyina omwoyo gw'eggwanga naye sisobola kikola ku lw'ensonga mwabyonoona bonna bwe bakola ki babiina abeeyo engulu abali waggulu okitegeera so wenyimira n'engamba nze bya politics bannange mu ndongo yange saagalamu actually nze kyesobola obagamba nze nganze at least nze ndi makati awo ninga natto mbalaba ababba amabaati nabalaba oli neutral ndi awo anyway ndi awo kati okitegeera nze mbalaba ndaba era bwe babba amabaati nagamba Kyagulanyi simanya abasajja balaba ndi eno abasajja mbalaba sisitimu okitegeera nabawaabirayo Kyagulanyi kati Kyagulanyi wakola akantu era naye nja mukuba mugambe NRM simanyi Kyagulanyi mumulaba okitegeera so meaning that nze saagala abantu munteeke ku politics music muleke music ebeere music be my friend oba uli politician nze ndi mukozi wa ssente wogamba ekintu kya politics kino kirina gonzi bbiri nyinza okiwagira sometimes nyinza obutakiwagira ngenda sooka nakiwagira ndi okinziremu nti ngani kukola ki okiwagira abayimbi omanyi lwaki bavaayo kutandika okwesimbawo batandike
no ng'ekya ssente okirese ebbali kuba endongo yali ereeta ssente yadde politics ereeta ssente abamu bagenda mu politics nga banoonya sympathy card banoonya lottery card tebalina music ereeta ssente kanzikirize bwenti waliwo abayimbi abasinga kale sigamba kale kanzikirize bwenti abayimbi abagenda mu gundi bagenda kukwatirako bafuna kanzikirize bwentyo nti baali baagala ssente naye nganze abamu abayimbi kuba baleeta gundi zaabwe bagiyita batya mwamasomo education pologulamu yabagiyita atya programu ng'omuntu bwanagamba nti eno ye manifesto yaabwe gye babeerako abayimbi the likes of Bobi Wine yesimbawo ono wene Mawokotani ngenda ku manifesto zaabwe mu kusooka kuba njogedde mu past tense yesimbawo ne gundi ono we Mawokota abaani bayuda bane balutaaya abaani ayimu yaabwe yagenda agamba nti bazze kwesimbawo kulwanira ndongo bali tebatulabawo by the way bali batuyita nnyo abadongo ayimu ya mu kusooka mwana batubikka nze simanyize bali bameka bali mu parliament bw'omanyi saawa zino Judith Babirye yaliwo naye ze simanyi kiki yakola malimu Judith Babirye ono gwagambye tuve ku taamu ya Bobi Wine saawa zino yes tuve ku parliament ya Bobi Wine but let me tell you yali Bobi Wine yalimu Katoli Bwama yalimu bamwitani Judith Babirye ogere kweno kubeni yayingiza abayimbi bangi bawalire Katoli Bwama yabikula amaaso g'abantu abakola ebisanyusa mbu onawo osobola nayingira Judith nayingira njagala twogere ku bano kati abajja leeyita bana bo bangi bazze kulya sijja bakweka bo bazze kulya naye nze ngenda ku manifesto ya Bobi Wine Bobi yajja kulwanirira mu sijja gamba nti muntu wa wansi kale muntu wa wansi naye ne manifesto yalimu ndiaze kulwanira ndongo ba omanyo kyagado kutira abadongo ogende nogamba abayimbi bonna bagenda tulwana ate nga temanyi wanu abayimbi bagenda balwanirira nagendera kutiri abayimbi ze kati nze nagendera kutiri kino kyegamba ngageto ekintu ngakikuyamba geto youth nze nakugambe fe twakula n'ekibuli tolina kyongamba kale ngenda kudduka nkuba esasi ku kugulu onzite oba nkuba onzite Bobi Wine we yagenda ku parliament yagenda with the aim of fighting kuwensonga naye yawulira obulumi bwe bumu bamunyakulako ebibye ulira bamunyakulako ebibye ne batulugunyanga alaba n'agamba webanganza ayinamu kwa katono avudde mugeto n'entwa n'enfunamu akatono webanganze bwe bakoze kino olowooza oli atayina akakake nga bakatutte atayina wadde nga balina kye batutte nga kayina ke batutte awulira atya bwebwe obulumi yajja nga alwanirira so yabikula amaaso g'abantu abamu naye bano abaliwo ssaawa zino simanyi bano bajja kulya naye mbadde nkugamba nti bwaba abadongo okimanyi abadongo bali batuyisaamu amaaso abakubi b'endongo babayimbi nga ti batulabanga abantu ababbi batulabanga abantu abataasoma batulabanga abantu abatalina abali awo abatalina kiddako naye nga balina ssente zaabwe ate munnaye abayimbi basomamu kati nze omanyize bw'oyogera ebigambo 10 nondamu ebinyamba nze nalondamu ekyendongo kya manifesto nti ngenze kulwanira ndongo ensonga lwaki kugambye nti politics abayimbi abamu abayingira mu politics bayamba endongo singa baba bagodde ekyo kati sawa zino politics atu akuba atya abayimbi nze sigenda kyogerako nnyo kingi kinene nnyo naye nze nga nze I advise ng'oli muyimbi tolina kuboola n'ekintu kirala right now omuyimbi oyimbira oba osobola yimbira wa NRM oba osobola yimbira wa NUP right now muyimbi tolaga said kubo you are looking for chenjala ogezako gamba nze in conclusion politics yajja na dividing generation eyaguno leka sokengo kale politics erete kyekyo kyengamba dividing abantu abayimbi naye Mick Wine alina okwebiriramu nga Mick Wine bino bya bino art omuntu wakeera ku makya n'ayagala okukola posta ye colors byayamba bibino okola ki zino waliwo olunotalo oliwo inzo okuteeka no boberanga you affiliated to NUP olichali wa Bobi Wine sigena kujja nkuyimbira olida bobanga ekivulu kya NRM bogendayo walidde lwaki wagenzeyo kyekingeza atenga mu kusoka twazwa na mplera nga mwena muli bayimbi neka twalwa ba NRM walwa ba NUP wenakeera ku makya nenyimba about my history ngamba NRM me are born
nagamba NRM me are born okitegeera nali ndi ku side yeri etulugunya abantu nali wanze nkugambye nze ndi mu Newton. If I say NRM ya born nze nyine emyaka meka banduzaala mu mwaka ki nze ndinga muzukulu wa muze era nze nkulide mu government eno okitegeera. So gravity is a money maker. Mwe mwayagala omusajja mu kabaka wa Lugafuro ye nagamba kambalekere bwa kabaka kanyine nonye sente zange nze olaba nganze omuyimbi kati Mickey Wine yayagala kubeera wa nze nganze omuyimbi nganze ngatumba omanze omuyimbi kyekintu sikyagala siri kyagala ate sigenda kyagala ekyogamba nti politics omuyimbi ogenze mu politics era singa mbadde nfunye chance egamba nti ngenda yimba mu ezo shows mbadde ngenda gende oba oyo Gravity nkube ngende ne kujja hazi oyo Miki nkube ebyo ebintu by'okubeera ng'oli muyimbi ng'oyawulayawula si birungi. Omuyimbi tolina kwawula ddiini, tolina kwawula ggwanga, tolina kwawula buli kimu. Oba ngenda kuwa example ya gundi ono acidic vocals abadde ne show well and good ya kikuba yebale waliyo entalo ze balina ewaabwe eyo nono omukazi minister wa tourism Uganda minister wa tourism bwacha bazinga bwa Busoga Namutamba Helen bamuta Namutamba Helen oyo mukazi minister baba minister wa tourism bwaka mubwacha bazinga bwa Busoga yes kati oyo mukazi naleta alinga azanya politics we kati kanu njagala kaisaawo ko mugambe ntuma just it's a special dedication to that mukazi lao bola bakana akatambi njagala okatuse kuba kyankwata konze kuba ndi musajja Musoga by the way ndi musada Musoga ndana ko abaka ndogere na Lusoga vira bugweri no kati bugweri ekigambo bugweri kibuzabuza abantu kati bugweri kati olibona okobye bugweri 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 ni Bugwere. Bugweri ali muiganga district bajawula. Actually umane mupi wa Bugweri ndogera ku Obangaina umane mupi wa Bugweri. Ne Abdu Katuntu. Abdu Katuntu gwe basinga omanya. Bugweri igoloza ya makutu yawonjire wa ono mchale ya imba gundi Obangaina wa Frigo Recho Magola yes yo mane mupiwa Musoga lwakuba ndiroza vile mama we no mugwere kati abantu yakulira wa Bukoja then kati no special dedication to Namutamba Helen yakola ki tiya kinkolanze wabula yakikola acidic vocals atenga mwembi aye mu Luganda no Lusoga kuba kikyembalenga ndi bulungi acidic vocals bantu banji no ne katikiro yabaire ku show bantu banji ababayirenga bali mu supportinga buti oyo mukazi yamukoze acidic vocals ejakuniziza acidic vocals mu kamera jomu no nenda nje mukobere nti mama ekintu ekyo olikola kakwete mama kuba olimbwa kyabazinga tuba tu respecting ino bwa kyabazinga bwa Busoga tudine ekintu ekisobola okugaita abantu abo follows nyingi dabera attackinga ko oyo omwana lwakuba abantu babe babyogera ndo postinga obanga babipostinga era byogera mwene n'omuntu agwiya wena evidence obutambi buli ku TikTok obutambi bubayo yes kati oyo omukazi ndi jasoka nga nkali kumwatakinga kumukoba yasoka alina abembe ba supportinga ebusoga batopuke bani tijabogere numena nga ina abembe bakola ki batamu sentede kati ndoza balina embeera yewe na acidic vocals embeera niyevawa okuba mbu acidic vocals ayimba Oluganda yayemba n'Olusoga buti okwemba Oluganda kibi kati kyenkobye nti oba oli mwembi ati kati olibona industry ya Uganda mukobe no industry ya Uganda eno international abembi bona oli mwembi tolina kusosola tribe tolina kusosola idini tolina kusosola mawanga kubo yembera abantu okategere atoli mu lusingo okutambula ino Luganda financially njija ku example era yabembi be n'abali ebusoga banji bembye nganze I was still young and kato no bakuba amaro nti bayemba Luganda nga topical Lusoga ngezira tayemba Luganda
era abazache balina tutikubaderega ayira abazire ino nti tibatuuka ku bantu batere mu Luganda kati omwana nga avirere ayenda kwemba ku Lusoga ku Luganda mutemu amaani kichenti chenezo omukoba neze kumukoba nti yetereze bwaba tasobola kubanga akulira kuba bubatuuka ekisera bakuwa obwatuwalize oba bakuwa ekifo mu bwantu obo olina kuba ekunganya nti okunganya buli omu wabanga oba twalanga abaana boza alibadde nga katamwane amwanewo kifonga ambasada wantwalize mu kugundiya mama namutambere bwobanga obusente bwota mubembi bute mubembi bo aye tusosula mubembi nti onaye Mbaluganda nze ndi Musoga aye ne Mbaluganda lwaki nze ntamse nenda sente ku Buluganda nolembo lusobolo nolulimi lwava mu sente so namutambere nze muwawoningi were muntu mukulu ali abantu abako omuwawoni wali mulumba no tiri ku mutumba ino tiri ku mulumba no muto akubengo omukulu yakino nze ninda kumukoba nti akalira akakole akavena kubo batasobola akulira abantu eire yaba mutoleko obwaki obwatuwalizimu ati yami kuba tudamu kubire enemba tososola bembi tichi ya mwene yayo kuba ati mutaja kuwagira sindikibwa kozi bamuza reason tayo Mbalusoga aye Mbaluganda lonka ndi Musoga lwemba lwani that's a shit man yemba timanyi mutadega mulimbu gwange chenendo okole try to kati komya mu Luganda kwa kati sawa abalaba show wala bagendo bula kwanza bade mtega tubade yogena wala bagendo bula tano budde nabo utubuka speed summarizing oyogere ku music wo then tuyogere ku kiri kyokubanga oyimbanga figures then solo kubanga tumba show oh no okamuve ku ya bikakulemye okuza kuza mu Luganda obuzungu bade wabona okuza mu Luganda ne mugamba ndi ntengeza chembadegeza ko akatono nti bo alekere okusosola mbantu mu bayimbi naddala actually ng'ovudde mu Eastern nti olwokuba wasala nojja mu Buganda noyimba Oluganda oyagala tuyimbe nendoze ekyo kyali kibinyo kwa na Sidiki Vocals gundi yagikolera jinja actually ate a promoting a tourism ne concert yajiita ndi Musoga concert akalanga kukola mu Luganda najiteeka tewa ndawusi mukolera kala okitegeera anyways naye is what it is ndoza yes minister ogami minister namutamba message alija jifuna bulungi ambonera katambika nenda akamuntu zeku baba tasobola kukulira abantu bamutole ku oba minister ba omuntu asobola okulaba kuna mukamera ngoli kikoba ha bobanga tosobola kuba kumchiko bentya kulisa abaana beiguta bona ngote oli muntu mukulu oli mama boba tosobola kulisa abaana bivweku bate omuntu anasobola okulisa abaana nga tabasosola waidinze nakwera mu family nga mulimu abaana ba different families baba tasobola akireke kuba Musoga ndamukoye mu Lusoga summarizing ata zena ndi Musoga all right bikikaza zena ndi Musoga ndi Muganda ndi Muteso tumbe tuogere ku social media platforms zaffe tuogere ne ku music waffe tumusanga wa platforms ndoza ekyo ngenda kudamu ku kyazo kwakati kiwanva tisagala ate tokiwa obudde butono ngenda tugenda koma out ogere kwakati obudde buntu wa speed producer ndi bubi obedda angamba akadde akampise mu kano nze nga Good Luck Africa nze ekintu kyesaagala mu eno industry banange mulekerawo okusosola ate mulekerawo okuzalamu omuntu mumpi tajja kusobola okitegeera Good Luck Africa nze mbadde ndi bagamba nze ndi Muganda ndi Musoga ndi Muteso oli muna Uganda ndi muna Uganda kale tuwe siri politician ndi wanu nato tuwe social media platforms zange nze mugendo actually music waffe mtumusanga wa mugenda gisanga wonna kati wonna Spotify ubuli wamu wawulirango Good Luck Africa GUD Lucky Africa all right chechimu nange nze Nazili Uganda Nazili music enyimba zange zino mudi zali muza busungu naye tugende naye kanzika omanyi kinnu manyo omuntu okubanga ososola yeah so Nazili music munonyeko buli wamu era wendi music ekibiina kyekimu Yellow Fellow Music kyekibiina Ferry Sound all right banange
neyanza okubanga muzze okubanga tubakwida akasimu ne musitukiramu ne mujja kubanga twogera ku nsonga za ghetto nokubanga twogera ku nsonga za industry nga bweyimiridde wemanyiziza tugenderaawo jabeera fine n'omulabi ubanga tukunyiziza munnange it is fine just otekawo ka comment bajukiza tubadde wano ku Infinity Terrace nga bagamba balina plata ey'abantu abantu 6 people abantu 6 nga plata eno ya mitwalo 9 zokka nga mulimu nyama y'embuzi mulimu embizi nange mulimu enkoko mulimu enkokeera grilled chicken mulimu chicken wings mulimu sausage plantain mulimu house fries mulimu si house fries but house fries okay jabanga mechi geto yuta ya manager binyinyole bulungi muli bayina ne steamed rice nga njagalera okubanga nebaza munnange abalabi ba Brown Skin Events yaza tweyanzege thank you so much okubanga mutuwagidde kati twawezezza omwaka mulamba nga tuli waneno for twagwezezza nga 17 August birthday yaffe mwana gondi yaffe birthday yaffe ate nga eyo period yennyini ndowooza nga 10 August yawo account yaffe nkadde we bagibbira so twabadde tukola anniversary ate nga tujjukira n'okuba nga twafiirwa ate nga munnange tuyanze kubanga mu subscribing aka tulina 1k plus subscribers kubanga munnange account gye batwaye yali nene nnyo nange tuyanzege see you next time ngenda kubanga nkukomyawo nazituddemu tutanye ensonga zino kuba zo nnyingi ze tuleseeyo waliwo abakola amasanyu kirungi nnyo mwebali nnyo